الحمد لله الذي كتب علينا صيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره القائل في كلامه القديم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنب وقابل التوبة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات وخاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد. أوصي النفس وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى. Abaruganda abarungi, tumutenda Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo Allah nyine kubeeranga atulalikako okusiiba. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala nyine kubeeranga sekitabu kyekituufu mu Qur'an ng'akisa mu mwezi guno gwa Ramadan. Alladhi atana hadha shahru ni'matan lan tabura. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala nyine kubeeranga atusiza guno omwezi ng'agutuwanga kyengera ekitagenda kubeeranga kisala nyini kubeeranga akoleramu emirimu emirungi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala as'okusaasira ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Abaluganda abalungi, nkutira omwoyo gwange awamu n'ejjammwe ku nsonga y'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Atugenda kubeera nga twejjukanya nga tulaba ku kintu kye bayita asawumu oba asiyaamu, ekiyitibwa okusiiba. Okusiiba kyeki? Y'okusiiba kwalaalikibwa ddi era ku baani abasaanidde okusiiba? Tulabe ebintu ebitta okusiiba, tulabe ebintu ebiri sunna mu kusiiba, tulabe ebintu ebiri makruuhu oba ebitamwa mu kusiiba. Tutandise asiyaamu. Ekigambo asiyaamu bw'okyogera nga bamanyi abanalulimi nga bonaagamba nti omuceere, yeena omuganda mpuliriza ogamba omuceere ategeramu guno omuceere gw'olya oba gwe tulya. So ogamba asiyaamu fi luga, Omuwarabu yenna w'abeera ali buli kyokyogera nti asiyaamu ategeramu nti huwa al imsaaku. Ekigambo al imsaaku kitegeeza okwerekereza. Ogamba nti asiyaamu kitegeeza okwerekereza. Mu Qur'an mulaba aya nyingi. Allah subhanahu wa ta'ala niyo abeera ng'agamba oli maama waffe Maryam, yamugamba nti bagambe nti nze nakoze nadhiri ne Allah nga nsiibye leero obutoogera na muntu yenna. So omugamba nti okusiiba baba bategeramu nti okwerekereza okwogera n'omuntu yenna. So asiyaamu mu lulimi kitegeeza al imsaaku. Then fi shar'a oba mu mateeka g'obusiraamu buno tugamba nti huwa al imsaaku biniyati an ashiyaa'u makhsuusatin fi zaman makhsuusin min shakhsin makhsuusin. Ekigambo asiyaamu oba okusiiba mu mateeka g'obusiraamu kitegeeza okubeera nga imsaaku biniya, okwerekereza, okweniya, okubeera ng'osoose kukulembeza niya ku kyogenda okwerekerezaako nti nkirese kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa imsaaku biniya, okwerekereza n'eniya, ani ashiyaa'u makhsuusin oba ani ashiyaa'u makhsuusatin, ku bintu ebyeyawulidde oba ku bintu ebyetongodde. Mu bintu ebyo bye tugamba nti twerekereza mu mwezi guno gwa Ramadan mulimu ng'okulya al akil wa shurbi, mulimu okunywa wal jima n'okugenda mu nsonga z'obufumbo, kwegatta mu nsonga z'obufumbo. Ebintu ebiri
omuntu asiibye na byerekereza mu mwezi guno gwa Ramadhan ebisigadde omusibi asigala abikola ng'okutambula omusibi atambula okuseka omusibi osigala ng'oseka omusibi okirizibwa okubeera ng'ozannya deni ekigambo ekyo tugamba nti fi zamani makhsusin mu kiseera ekyeyawulidde oba mu kiseera ekiri special kwe kwerekereza n'enniya ennungi nga weerekereza kula Allah subhanahu wa ta'ala ku bintu ebyeyawulidde oba ebintu ebiri special byeweerekereza kiddako mu kiseera ekyeyawulidde oba mu kiseera ekiri special nti okuva ku makya emambya kemaze okusala emambya hatta enjuba ng'emaze okugwa mu kaseera ako keweerekerezaamu bino ebintu byetwogerako wano eno deni min shakhsin makhsusin era okwerekereza okubeerawo ku bantu abali special si buli omuntu yerekereza okwerekereza okwo kubeerawo ku bantu abali special abeeyawulidde era nti asooka alina kubeera musiraamu ayerekereza alina kubeera nga muntu mukulu ng'ategeera ng'alina obusobozi okubeera nga yerekereza ebintu ebyo nga takoseddwamu yadde so eyo taarifu oba definition y'okusiiba kitegeeza okubeera nga weerekereza n'eniya okulembeza niya ku bintu ebyeyawulidde omuli okulya okunywa n'okwegatta mu nsonga z'obufumbo era mu kaseera akeyawulidde nti mu mwezi gwa Ramadhan gwokka Allah gwe yatuukiriza okubeera nga tusiiba omwezi gwa Ramadhan siyamu era ku bantu abeetongodde abali awo abali special si buli omuntu asiiba omukadde nnyo tasiiba omulwadde tasiiba mulimu abantu abali special abali qadirun alayhi abasobola okubeera nga basiiba then okusiiba kuno asiyam Ramadan ahad arkan al islam kyebayita okusiiba emu ku mpagi ya busiraamu kitegeeza nti singa omuntu aba akuleka ng'alese bulesi okusiiba omuntu yaba afulumye mu busiraamu kimukaafuwaza abeera avudde mu busiraamu nsonga ey'okubiri wafurida sawmu Ramadan fi sanati athaniya min alhijra okusiiba kuno kwalaalikibwa mu mwaka ogwokubiri oluvannyuma lw'okusenguka kwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama so nabbi yali e Madina yali e Maka nga tasiiba bwe yagenda e Madina n'amalayo omwaka mulamba nga tasiiba then mu mwaka ogwokubiri Allahu azza wa jalla n'amulaalikako okusiiba nga Allah we yakka mu Qur'an yagamba nti ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun Allahu azza wa jalla nga ategeeza nti abange mmwe abakkiriza mulalikiddwako okusiiba nga we kwalaalikibwa kwabo ababasookawo la'allakum tattaqun kaddaaki nga mujja kufunamu okutya Allah subhanahu wa ta'ala kaddaaki mujja kutya Allahu azza wa jalla yamulaba okusiiba nga kutuusa abantu imaani temanyi gyeva masajidi zijjula abadde teyeebiikirira nga natandika okwebiikirira atasala kuno n'abeera nga asaala abadde ayombayomba neyerekereza okuyomba so okusiiba bwekutyo Allah yabeera akogerako mu Qur'an era okusiiba kuno okwakamwaha gwakubiri kitegeeza ti nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama saama 9 ramadanati fi hayatihi nabbi waffe Muhammadi yasiibako ebisiibo 9 byokka mu buwangaazi bwe bwonna mu bulamu bwe bwe yamala ku nsi yasiiba ebisiibo 9 teyasookawo naye Allah yabisiima tekufa abali wano abawangadde nga nze ayogera nammwe tusiibye ebisiibo tuli mu bisiibo nga 22 naye Allahu azza wa jalla abamu bali 45 naye togenda kusiiba kwenkanankana n'omubaka sallallahu alaihi wasallam yasiiba ebisiibo 9 byokka naye Allah yabisiima n'abikkiriza okusiiba okutyo okutambula okusiiba kuno wayajibu siyamu oba wayajibu sawmu Ramadan bi ahad amrayni
okusiiba kuno kukakata n'ensonga bbiri, aidha emu ku zino ensonga ebbiri. Ensonga esooka biruyati hilalihi, nga tumaze kulaba omwezi ogwa Ramadhaani, tokirizibwa kusiiba nga tunalaba mwezi gwa Ramadhaani, omala gulaba then n'olyoka osiiba, tekisookerako ddala. Awo Ibn Abbas yagamba mu hadithi ebyabeera nga agamba nti idha ra'aytumuhu fasumu wa idha ra'aytumuhu fa afturu fa in gumma alaykum fa akmiru 30 yawman. Yagamba nti singa muba mulabye omwezi musiibe, era bwemubeera nga mulabye omwezi ogwo musiibulukuke, so nga tulabye ogwa Shawwali. Singa ebire bibeera nga bibiise ku mwezi ne mutagulaba, mujjuze ennaku 30. So aidha tulaba mwezi ne tusiiba, oba seesho biikimali Sha'bani 30 yawman, kujjuza mwezi gwa Sha'bani ennaku 30. Ekyo kyekikwatagana ku kusiiba. Then hikima eri mu kusiiba, oba ebigendererwa ebiri mu kusiiba, oba emigaso gy'okusiiba. Kisooka mulimu taqwa Allahu ta'ala, nti mu kusiiba muno mulimu okutya Allahu subhanahu wa ta'ala. Era mulaba embeera nga ekyuka nnyo mu kusiiba, abantu batya Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu n'asanga olukumi lwamu n'alanga n'olukumi lwani naye nga singa kisiibo kinene yandibadde nga alukuba pocket n'agenda nalwo. Naye olw'okusiiba Allah assa mu bantu okutya, olaba oli nga takyayomba, takyavumagana. Ekyokubiri, okusiiba kuno mulimu tazkiyatul nufuusi, okusiiba kutukuza emitima gy'abantu. So nti omuntu bw'aba asiiba, Allahu tabaraka wa ta'ala amutukuza omutima gwe n'amusonyiwa amadhambi, nga Nabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi ya Abi Hurairah, yagamba nti man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Agamba nti man sama Ramadana imanan, ti yenna asiiba omwezi gwa Ramadhan imanan, ng'asiiba kulwa Allah, ng'atya Allah, ng'asiiba kulwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ihtisaban, era ng'asiiba ng'asuubira mpeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, bujakeera ku masha Allah mubale. Yagamba Nabi waffe Muhammad nti ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, asonyiyibwa byonna ebyakulembera mu byonoono bye. Byonna ebyakulembeza ebibi Allah amusonyiwa. Omuntu ebbanga lyamala nga asiibye kulwa Allah era ng'asuubira mpeera mu maaso ge, Allah amusonyiwa. Ensonga ey'okusatu mulimu omugaso omulala, tahdhibu lil akhlaq. Okusiiba kuno kulongoosa empisa z'abantu. Okusiiba kulongoosa empisa z'abatonde, n'osanga oli ng'abadde n'empisa ensiiwuufu, alwanalwana, avumagana, omubbi. Olw'okusiiba kuno Allahu azza wa jalla kwaba aleese n'alongoosa empisa, nga n'okwata ku kintu ky'omuntu n'agamba naye Allah ndaba, nasiibye, bw'ati ng'alaba ng'embeera nga ekyuka mu mwezi guno gwa Ramadhaani. Ensonga ey'okulala mulimu tadribu wa tamrin ala tahammul mas'uliyya wa tahammul mashaqqa wa tajallabi sidiki wa saburu wa ada'il amana. Tukusiiba kuno kutendeka omuntu ne kuteekateeka omuntu bulungi okubeera nga tahammulul al-mas'uliyya, kubeera nga asobola ositula obuvunaanyizibwa, ne yeetikka obuvunaanyizibwa bwe. N'osanga omuntu waka nga taata ng'awo mu kisiibo n'emmere agigula, futaali n'amugula, daako, naye nga ekintu kyonna kireetedde okusiiba kuno kwa mwezi gwa Ramadhaani. Ekyokubiri mulimu okubeera nga kumuteekateeka ala tahammul mashaqqa, kubeera nga asitula embeera ey'obuzibu, embeera ekaluubiriza, ey'obukaluubirivu. N'olaba oli nga enjala emuluma, n'alaba ekintu ky'omuntu awo n'aguma n'atakitwala, naye ng'akitaka kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lwakusiiba kuno n'agamba naye nkitwale, naye Allah ajja kukimbuuzaako. Era nekiteekateeka omuntu bisidiki, okubeera ow'amazima.
nosanga olinga abadde alimba ennyo nga mulimba muzibu n'ayogera ku mazima olw'okusiiba. Nokiteekateeka abantu okubeera n'obugumiikiriza. Omusajja enjala n'emuluma n'akalubirako hata n'atuula olunaku nga taliddeemu, n'abeera nga agezaako okubeera n'obugumiikiriza n'agumiikiriza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokulala ne kuteekateeka abantu okubeera nga batuukiriza amaana, obwesigwa bw'abantu. Nosanga olinga obadde omubanjiriza ebbanga naye olwa Ramadan nagamba naye mu maaso ga Allah anakkiriza okusiiba kwange, najja n'akusasula sente zo n'azikuwa naye nga akuwadde lwakusiiba kuno kwa Ramadan n'atuukiriza amaana, n'omuteresa ekintu nakikuwa olw'eggulu naye nga singa tebadde Ramadan nga yandibadde akitwala butwazi. Then ensonga gyengenda okubeera nga nzirako nti okusiiba kuno eno taj'al muslimu yash'alu wa yahassa bi alaami akhihi. Okusiiba kuno kufuula omusiraamu, kuleetera omusiraamu okubeera nga afiiringa, ng'awulira obulumi bwa muganda we omusiraamu. Nalaba olinga nanakuwadde nagamba kiki, nagamba sinnaddaako, n'abeera nga agimuwa olw'okusiiba kuno. Osanga olinga n'eryenvu erimu alimenyerako munne n'amuwaako ekitundu, amazzi obuzzi n'alimuwa. Nosanga olinga aguze oba ntende ne bagirumamu wakati n'awaako munne ekitundu ntende, naye nga singa si mwezi gwa Ramadan oba singa si kusiiba ng'asobola okutuula ku seepiki y'akatogo n'agirya muntu omu ng'oli awo otunula omulaba tatakukombyako yadde n'akantu. So Allah subhanahu wa ta'ala yaleeta okusiiba kuno bwekutyo okuteekateeka abantu nti okuleetera omusiraamu okubeera nga afiiringa obulumi bwa munne, ne kubeera nga waaba abufiirinze fayadfa'u dhalika ila albadhil, ne kubeera nga kuleetera omuntu okubeera nga awaayo ng'asaadaaka wal ata wal ihsan lil masakin, n'okubeera nga alongoosa eri bamasikiini n'abeera nga abagabirira, ng'abaliisa, asiibulula banne, wal fuqara n'abaavu ng'abawa ebyokulya, abawa ebyambalo, abawa engoye, abawa ki mu mwezi guno ogwaki ogwa Ramadan. Then nga tuvudde awo ku taarifu n'obulungi bw'okusiiba, tujja kulaba ku shuruutu al wujubu asiyaamu, obulombolombo oba obukwakulizo obukakasa ku muntu okusiiba. So nti ani asaanidde okusiiba? Alina kubeera na bulombolombo ky'omuntu okusiiba. Akasooka al isilaamu, asiiba yeena omwezi gwa Ramadan, bulombolombo buli buna. Akasooka alina kubeera nga musiraamu, kitegeeza nti gwe Peter totewaana abireke Margaret pozi nsibirako boyfriend wange, nsibirako girlfriend wange, ebyo tebiriimu mpeera faida la kalaamu baatiri. Tolina kyofuna mu bigambo bifu. Ne bw'osiiba emyezi ebiri nga gw'osiiba olunaku n'ekiro kya longo okisiiba tofunamu mpeera n'emu, ebbanga limala nga toli musiraamu. So omuntu akasibwako okubeera nga asiiba alina kubeera nga musiraamu. Nsonga ey'okubiri al buluugu, omuntu ali waajibu okusiiba oba akakatibwako okusiiba alina kubeera nga muntu mukulu, mukallifu, al buluugu, nga muntu mukulu ategeera, si baana bato. Osanga abantu bangi ne bakaluubiriza baanaabwe mu kusiiba, Ramadan oluyingirawo bweti n'alekerera n'okufumba emmere waka ng'agamba tuli mu Ramadan. Waliwo abaana abato obwana ne bukaaba, enjala ebuluma, tuli mu Ramadan tusiibye, naawe olina okusiiba, olina okulumalako. N'osanga olinga akaana olusikalidde ku ddaako ye ne kasiibuluka nga bikalemye kalemereddwa, n'akakuba oluyi n'akatema empi n'ekibooko zaako. Kulya ddaako yaffe ate oli awo oli mu kulya olw'okuba nga kaalidde ku ddaako. Oyo omwana omuto tumwagaziza bwagaziza okusiiba, si kubeera nga tumukaluubiriza. Bw'aba asiibye n'alumalako fa alhamdulillah, bwe luba nga lumulemye fa alhamdulillah, omwana tumukuba tumukaka kubeera nga asiiba. Ensonga ey'okusatu al aqilu, omuntu asiiba alina okubeera nga ategeera bulungi nga alina amagezi, nga si mulalu, si majinuuni. Omuntu mulalu mubeera nga oyagala ataasiibe. Ekigambo ekisemba al qudra ala siyaamu,
al-qudratu ala siyam, omuntu okubeera nga alina obusobozi obusiiba ng'asobola omalako olunaku. Si kusanga muntu nga kabiri sini ali awo mukadde luyongoyongo, basitula musitule, bakwatako mukwate, gwe Ramadhan oluyinga bagamba mbu alina okusiba, alina okulumalako, n'abeera waka awunyalange muluma neyeekyusa n'ayayuya nga gwe tofaayo ogamba alina okumalako olunaku luli mu Ramadhan. Sanga abantu nga tebategeera kusiiba kuno eno. Okusiiba tebagambe kuli kwa abantu bali special, si buli omuntu asiiba. Naye osanga mu famire ezimu nga n'embuzi okumeerako obumeezi negamba mee ng'aleekaanirawo. Temanyi nga tuli mu Ramadhan, kati n'embuzi oyagala esiibe. Ente olumolamuuko obumoozi mo onaabeerawo ng'atandika obwenyaawo okuyomba. Tuli mu Ramadhan, tuli mu kusiiba, kati ente naye esiiba. Okusiiba kw'abantu bali special, si buli omuntu asiiba. Si kwa bisolo, kwa basiraamu abakulu obulungi abategeera. Then nga tuvudde awo tugenze ku mpagi z'obusiraamu oba arkaanu siyaamu, empagi z'okusiiba. Okusiiba kulina empagi 2 zokka, singa emu kuzeebulawo okusiiba kubeera kufu. Empagi esooka aniya. Niya mu kusiiba mpagi nkulu nnyo. Singa omuntu akeera ku makya n'asiiba nga taleese niya ya kusiiba ekiro, okusiiba kubeera kufu okwa Ramadhan. Nabbi yagambira mu hadithi emu ti man lam yubayyitu siyaamu qabla al-fajr fala siyaamu lahu. Byagamba nti yenna atasuza niya ya kusiiba qabla al-fajr nga tebunaba kukya ku makya kutuuka ku ssaawa ya fajiri, yagamba fala siyaamu lahu, talina kusiiba. So nti okusiiba kwe kubeera baatilu, kuba kufu, aba asiibidde bwereere. So omuntu yenna agenda okusiiba alina okubeera ng'aleeta eniya y'okusiiba ekiro tonaba na kwebaka. Empagi ey'okubiri mulimu al-imsaaku. Al-imsaaku engambye nti okwerekereza biniya n'eniya, okwerekereza nobeera nga weewalira ddala ebintu ebisiibula ng'okulya, okunywa, ensonga z'obufumbo n'ebintu ebitta okusiba bingi. Tujja kulaba mu maaso g'omusomo guno eno inshallah. Awo tuvuddewo tugenze ku bulombolombo obutuusa okusiiba kw'omuntu oba shuruutu sihhati sawmu, obulombolombo bwe tusinziirako oba obulombolombo obutuusa okusiiba kw'omuntu. Waliwo obulombolombo bwakasa ku muntu okusiiba nti alina kubeera atya asiiba. Kati wano bwe bulombolombo oyo asiiba bwalina okubeera ng'atuukiriza nga singa wabubuzeewo okusiiba kwa kufu. Ekisooka al isilaamu. Daimani omuntu asiiba alina kubeera nga musiraamu. Ne bw'obeera nga okedde ku makya nga oli musiraamu n'olutadda wakati w'olunaku, okusiiba kubeera kufu. Peter, Margaret, Ani, Joani, Joyce, baani abo boona ba Meiko, okusiiba kwabwe kuba kufu. Ebbanga lyamala nga tasiramukanga, okuggyako nga atola shahada n'asigaza linnya nga ye Meiko naye nga musiraamu, atola shahada musiraamu, oyo asiiba. Naye atatolanga shahada oba obuukidde mu mpagi ey'okuna mu mpagi z'obusiraamu, olina kuziva ku taratiibu. Esooka shahada. Ekyokubiri atamyiizu, omuntu okubeera nga ayawula. Tugamba nti fala yasiihu sawmu man lam yumayyizu, tekutuuka okusiiba kw'omuntu ataawulawo bino nti kino kibi, kino kirungi, kino kisiibula, tekisiibula. Omuntu asiiba alina okuba nga tulina akalombolombo akatamyiizu, alina okubeera ng'ayawula ebisiibulula n'ebintu ebiriyo. Omuntu nti wano nasiibulukusedde, osanga oli ng'asiibye naye nga ava na mu loogi nagamba nasiibye, naye ng'ava mu loogi tamanyi nti kyava okolako mu loogi muli yasiibulukusedda. Nosanga oli ng'ali mu kusiiba naye ng'ali mu kuyomba, kuvumagana, n'amafirimu za bukunya, nnyimba zasiibamu, blue movie, naye nga yalowooza yasiibye. Kati oyo okusiiba kuba kufu. Ensonga ey'okubiri
nkitwa'u damul haidhi okubeera ng'omuntu asiiba ng'akutuseewo n'omusaayi gwa haidhi kabe mukazi abeere mukazi nga yawona nga yatukula okuva mu haidhi si kubeera ng'oli mu haidhi ate at the same time oli kusiiba okusiiba kwo kubeera kufu. Ensonga ey'okulala mulimu nkitwa'u damu nifaasi okutukawo oba okutukula okuva mu mwezi gwa omusaayi gwa nifaasi omukazi nga yazadde amala kutukula n'awona bulungi then n'atandika okubeera ng'asiiba si kubeera ng'okyali mu nsonga oli mulwadde oli muwakazaala nakawere ate osiiba naba kutukula naba kunaaba lwa kwetukuza okusiiba kubeera kufu. N'ensonga esemba ey'omukaaga y'enniya minallayiri eniya erina okubeera ng'osula nayo nti enkya ngenda kusiiba siigireeta misana. Eniya eyo ey'okusiiba guno omwezi gwa Ramadhaani olina okubeera ng'osula nayo so omuntu yena abulawo obulombolombo kwobwo okusiiba kwe kubeera kufu. Tuvudde ku step endala ye step alladhina yubahu lahum alfitr fi nahari Ramadhan abantu abakkirizibwa okubeera nga balya mu mwezi gwa Ramadhan emisana. Abantu abakkirizibwa okulya emisana mu mwezi gwa Ramadhan be baliwa? Tulina abantu ba miteeko ng'etaano. Omuntu asooka almaridhu omuntu omulwadde oyo akkirizibwa okulya mu mwezi gwa Ramadhan. Omuntu nga mulwadde tajja kumalako. Waliwo abantu nga mulwadde wa alusa azirya enkambwe ne bamala ssaawa 2 n'aba kulya mmere ng'akosebwa. Gwe ne weekaluubiriza n'omala ofa oba weesse suicide tokkirizibwa kusiiba. Endwadde zino za asthmas, puleesha eza waggulu, sukaali atamalaako nga tafunye bakerenda ddagala eryo ng'ali ku mpeke siriimu modro oyo omuntu akkirizibwa okubeera ng'alya. N'omuntu alina obulwadde obw'amaanyi ali ku mpike ali ku treatment balina omukuba eddagala oyo akkirizibwa okubeera ng'alya. Then omuntu owokubiri ali musaafiru omuntu ali mu lugendo omuntu katugeze batambudde ku lyato yali mu kuvuga yakuuta enkasi alina okuba enkasi okusaabala kati omuntu ng'oyo abeera ng'akozesa amaanyi mangi mu kukuba enkasi era awe ali mu kuweejaweeja oyo tasobola kubeera ng'amalako yeetaaga okubeera ng'ennyonta emuluma yeetaaga okubeera ng'anywa oyo omuntu akkirizibwa okubeera ng'asiiwuluka. Omuntu avuga akagaali kuva wano paka nga Jjinjeeri oyo omuntu akkirizibwa okubeera ng'asiiwuluka. Ensonga owookusatu ye muntu gwe bayita kabiru sin omukadde mu myaka alladhi la yastati'u siyaamu omuntu oyo omukadde mu myaka nga tasobola kubeera ng'amalako na kusiiba oyo akkirizibwa okubeera ng'alya mu mwezi gwa Ramadhaani. Omuntu owookuna alihamilu omuntu ali olubuto omukyala ng'ali lubuto oyo akkirizibwa okubeera ng'alya mu mwezi gwa Ramadhaani akkirizibwa okubeera ng'alya. Idha khafat ala nafsiha singa omuntu oyo aba atidde nti wensirya mmere nyinza okwekusa nze kennyini nyinza okosebwa oyo omuntu akkirizibwa okubeera ng'asiibuluka oba okubeera ng'alya. Au idha khafat ala waladiha oba okubeera ng'atidde kukosa kiri mu lubuto okubeera ng'atya okosa omwana we nti singa mbasiridde oba oli awo omwana wange ayinza okukosebwa muli mu lubuto munda oba oli awo n'okufa so oyo Allah yabeera ng'amukkiriza okubeera ng'asiiba. Era mu Qur'an Allah yagamba waman kana minkum maridan au ala safarin fa iddat min ayyamin ukhar. Nabbi Allah yagamba mu Qur'an nti singa aba asangiddwa omumwe nga mulwadde obanga ali mu lugendo Allah amukkiriza okubeera ng'alya n'agamba nti fa iddat min ayyamin ukhar abeere ng'asasula olunaku olwo obanga aluliwa mu nnaku endala nga Ramadhaani emaze okuggwako. Then omuntu asembayo mu bantu abakkirizibwa okulya gwe bayita almurdi'u. Almurdi'u ye muntu ayonsa. Omuntu ayonsa akkirizibwa okulya naddala nga idha khafat ala nafsiha ayinza okutya okwekusa nti enaaba siridde jjukira omwana ali mu kunyonka nkamula siridde emmere nyinza okosebwa oyo akkirizibwa okulya oba
idha khafat ala waladiha oba nabeera nga atidde okusa omwana we singa mbasiridde omwana ayinza okwagala okwonga nga temuliimu yadde amata mu bbeere nabeera nga oyo naye Allah amukkiriza okubeera nga alya. Then ensonga zenzirako ensonga ezitta okusiba kw'omuntu etuyita mufusidaati sawmu oba mufusidaati asiyaamu, ebintu ebitta okusiiba osobola okubiyita mubutulaati sawmu oba mubutulaati asiyaamu, ebintu ebitta okusiiba kw'omuntu. Ekisooka nja kubeera nga amenyako ebintu nga 13 olw'obudde. Ekitundu ekisooka man akala amidan aftara, omuntu yeena singa aba alidde oba yeena alya amidan ng'agenderedde aftara aba asiibulukuse. Singa omuntu agenderera n'alya aba asiibulukuse. Nsonga ey'okubiri man shariba amidan aftara, era yeena singa aba anywedde ng'agenderedde aftara. Oba onywedde ki? Oba katunda oba mubisi oba juyisi oba sooda oba onywedde mazzi oba buugi oba caayi obeera osiibulukuse, oba yeena alya abeera asiibulukuse. Awo katujjamu nti omuntu singa aba alidde nga yeerabidde oyo abate ensonga ndala. Era ne hadithi nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti idha nasiya ahadukum fa akala aw shariba falyatimma sawmahu fa innama akalahu Allah wa sakahu. Yagamba nabbi waffe Muhammadi singa omuntu yeerabira, omu muffe yeerabira n'alya oba n'anywa, nabbi yagamba nti falyatimma sawmahu, kirungi abeere nga ajjuza okusiiba kwe, olw'okuba fa innama akalahu Allah wa sakahu, olw'okubanga Allah yabeera amuliisizza era yabeera amunywesezza. So omuntu singa aba alidde oba n'anywa naye nga yeerabidde nga tagenderedde, omuntu oyo aba asigala asiibye, era oyo tugamba nti ajjuze okusiiba kwe. Era mu hadithi ya Ibn Khuzaima yagamba nti man aftara nasiyan fala qadaa wala kafara. Ibn Khuzaima yagamba ne banne bangi bagamba nti man aftara, yeena asiibuluka oba yeena alya nasiyan nga yeerabidde, fala qadaa, taliwa lunaku olwo, wala kafara, era tatoola mutango gwonna nti yalidde akole bw'ati ne bw'ati. Nedda, singa omuntu alya oba n'anywa nga yeerabidde, nabbi yagamba nti tatoola mutango gwonna, era taliwa lunaku olwo, olunaku lusigala nga lutuufu. Kobe nga olidde kyenkana ki, kobeere nga olidde sowaani namba. Era mulimu hadithi eyo ng'ogigaziyiza mu makulu gaayo, nabbi yagamba nti muyo mulimu okubeera nga Allah asaasira abaddu be. Oyinza okulaba nga watakwerabizamu n'olyamu, oyinza obutamalaako, oba oyinza okosiba mu bulamu bwo n'akwerabiza Allah n'onywa amazzi ennyonta n'egenda, naawe n'ogenda n'ogamba naye wabula mbadde simalaako. Ng'oluusi Allah bw'ati bw'ayagadde n'akutaasizaawo. Mu bintu ebitta okusiiba ekyokusatu mulimu al isti'aatu. Isti'aatu gye tuyita nose drop, kwe batonyeza mu nnyindo okwo ne bakwenika ne bakuwunzika ne bakutonyeza mu nnyindo. Eddagala eryo bakola injection ne batonyeza mu nnyindo, nose drop eyo ne kagenda mu malookooli, obeera osiibulukuse. Ensonga ey'okuna mulimu al ihtiqaanu. Ihtiqaanu kwe kubeera nga gye bayita mouse drop, gye bakwasamya ne bakutonyesa ettondo muli mu kamwa, oluusi bakuwa sirapu, togamba muyijja sirapu naye oba sirapu obeera osiibulukuse. Oba bakutonyesa mu butonyesa ttondo limu, obeera osiibulukuse mu kamwa, obeera osiibulukuse. Then ensonga ey'okutaano mulimu al iktihaaru. Iktihaaru sobola okugiyita injection oba empiso, naye nga batera nnyo okukhasasa ku mpiso ya vitamiini. Empiso ze bakuba abantu ezo za vitamiini, empiso za alusa zirimu eddagala, zirimu nutrition, nga bwe bagikuba osobola n'okubeera ng'okuse. Amadagala ago bwe gatyo egeetabeka n'omubiri gw'omuntu, omuntu oyo abeera akoze ki? Abeera asiibulukuse.
ekintu eky'omukaaga ekiyita okusiba kw'omuntu mulimu kullu ma dakhala aljawf, kyonna ekiyingira mu malookooli, kyonna oba ogayiza kipapula n'okimira, oba ogayiza muddo, oba ogayiza kiki n'okimira, obeera osiibulukuse. Amalusu go tegasiibulula, kujjako ekiriwakuruhu okubeera nga ogakungaanya, jjabiraba ebirakuruhu ogakungaanya n'ogasonda negabeera nga mangi n'ogamira, kiri makuruhu eri omuntu asiibye. Then ensonga ey'omusanvu mulimu manistaqaa'u. Istaqaa'u kwe kwegoga, gwe ne weegoga oseseme. Era tugamba nti ayyi atalaba alqai'u fasada sawmahu, omuntu yenna ayeegoga ne yeesonseka olugalo mu kamwa abeere nga asiibulu oba asesema, ne yeegoga n'ayeekaka aseseme, omuntu oyo abeera asiibulukuse. Ensonga ey'omunaana mulimu al istimnaa'u. Istimnaa'u kwe kwezaaniikiriza, kwe muyita okuwoowa engalo, okwezaaniikiriza. Gwe ne weezaaniikiriza obwerewo n'obuzaaniikiriza ne buvaamu amazzi agazaala. Al istimna kwe muyita akasaabuuni ng'abasajja abasinga nti bakola, n'abakyala bakolesa oluusi beekuba finka, ne yeekuba engalo, ne yeekuba obugalo, ne yeekozesa obugalo bwe hatta n'avaamu amazzi ago, oyo abeera asiibulukuse. Abamu bakolesa bogoya, n'akolesa ettooke, abakozesa bbiringanya, yonna gy'oba okolesezza, naye nga okwetuusa ku ntiiko nga weemazisa n'okolesa kye bayita istimuna, omuntu okwezaaniikiriza oba okuwoowa omukono gwo ne weekozesa gwe kennyini n'ovaamu amazzi ago agazaala, bwonefu amaanyi nnyo, obeera osiibulukuse. Ate nga ekyo kirimu n'obulwadde bungi nnyo istimuna. Ensonga eddako tugamba nti man baashara fa amuna aftara, yeena azaaniikiriza omukyala, katugeze oba mukyala n'azaaniikiriza bbaawe oba gwe bbaawe n'ozaaniikiriza omukyala n'omukwatirira mabeere ekiki n'omuzanyirizaawo hatta n'ova mu mbeera n'okyankalana n'ovaamu maniiyi oba amazzi agazaala, obeera osiibulukuse. Obeera osiibulukuse. Wafusida sawmahu, era okusiba kwe kufa olwo olunaku olina okubeera ng'oluliwa. Ensonga ey'ekkumi mani baashara fa amudha. Amudha kiva mu kigambo madhiiyi, kwe kubeera ng'ozaaniikiriza omukyala omukwatirira oba girlfriend we n'omukwatirakwatira n'ova mu mbeera n'ovaamu madhiiyi. Si ge amazzi agazaala, waliwo amazzi agavaayo nga go tegazaala, madhiiyi okubeera nga empale etobye, okubeera nga wanyogoze, nga ago amadhiiyi ago naawe obeera osiibulukuse. Nsonga y'ekumi man karrara nadharu fa anzala aftara, yeena ateeka ennyo eriiso neyetegereza, katugeze neyetegereza omukyala, waliwo omuntu atunuulira omukyala nebwaweta naye n'asituka n'okubeera nga ensinga egenderako n'abeera nga aweterako bw'ati, oyo neova mu mbeera. Abamu babeera ku bifaananyi bya bukunya, alina simu ali kulaba bifaananyi by'abawala bambadde bubi, ali kulaba mpale z'abakazi bifaananyi mantu nga bali mu mpale bali bukunya abo, naye amaaso n'agabeera nga yeetegereza nnyo ekifaananyi bw'ati paka n'aiva mu mbeera n'avaamu amazzi, fa anzala n'ayiwa amazzi, oyo naye abeera asiibulukuse. Kabeere mukyala babeerawo nga basiibye, ali firimu za bukunya, ali mu blue movie, ali mu kulaba biki awuliza basenga, n'ava mu mbeera n'akyankaana n'avaamu amazzi ago. Kabeere mukyala nga awuliriza bintu oluusi nnyimba yimba, alaba firimu nnyimba zirimu bantu beekwatiridde n'ava mu mbeera n'akyankalana. Waliwo abantu nga talina kulaba muntu agudde munne muhaaga, ng'alabako naye akyankalana. Abakyala abamu nalaba oli ng'ali muhaaga n'abeera nga naye obwongo bugenze, n'avaamu amazzi ago, naye abeera asiibulukuse mu mwezi guno ogwa Ramadhan. Ensonga ey'ekkumi man hajama aftara. Hajamu okulumika kuli kwe baasalanga eno y'enkoona n'ovaamu omusaayi, ne bakutemano ku nkoona ne bakendeza ku musaayi gw'olina, eyo ihtijaamu
obeera osiibulukuse gwe bakikoze ne manihtajama aftara na n'omuntu akola omulimu ogwo naye alumika banne okulumika n'oyo gwe balumise naye abeera asiibulukuse. Then ensonga gye ngenda osembyayo wa min mubtiraati siyaamu alijima, ne mu bitta okusiba mulimu alijima, okwegatta mu nsonga z'obufumbo. Oba mukazi wamuwa amahale ga bukadde 30 n'obeera naye emisana mu mwezi gwa Ramadhaani, obeera osiibulukuse ate gwonna ne kafaara gy'otoola. Obeera olina okusiba emyezi emirala 2 nga giri mutatabiaini nga gigoberagana nga giddingana, ova ku guno n'odda ku guli nnaku 6 nga toliddemu n'olunaku n'olumu wakati awo. So ebyo byebintu ebitta okusiiba. Ndowooza khutuba eno oba omusomo guno kangumalirize ddala. Ebintu ebiri sunna eri omusiibi, ebintu ebiri sunna oba ebiri yusannu lissaimi eri omusiibi alina okubeera ng'akola. Sunnanu assiyaamu, ebintu ebiri sunna mu kusiiba. Ekisooka yusannu lissaimu an yatasahhara walau bikaliiri. Tugamba tikiri sunna kya sunna eri omuntu omusiibi an yatasahhara okubeera ng'alya ddaako walau bikaliiri, kewankubadde ng'alidde akantu katini nnyo, oba kunywa ku mazzi oba kulya ntende emu oba ng'alina kakombyeko bukombi mu ssaawa eyo eyaddaako. Kiri sunna era kirungi nnyo okubeera ng'omusiibi abaako n'ekyalya ku ddaako. Ddaako eyo erinamu ebigendererwa bingi, n'ekibegambo nabbi agamba mu hadithi nti tasaharu fa inna fi suhuri baraka, nti mulye ddaako kubanga mazima mu kulya ddaako mulimu emikisa. Yagamba tasaharu fa inna fi suhuri baraka, nti mulye ddaako kubanga mazima mu kulya ddaako mulimu emikisa. So nti omuntu alidde ddaako alina emikisa mingi gy'afuna mu kulya ddaako. Ensonga ey'okubiri eri sunna eri omusiibi mulimu yusannu taakhiru suhuuri ma lam yakhsha turuu al-fajiri. Kirungi nnyo oba kiri sunna nnyo eri okubeera ng'okeereyesa ddaako, okubeera ng'olya ddaako mu budde obusembayo mu kiro, mu budde obusembayo nga banaatera n'okwaziina. Kiri sunna nnyo, kirungi nnyo okubeera ng'okeereyesa ddaako eri oyo atatidde, okubeera nga oluusi fajiri eyinza emambya eyinza okusala nga sinaba kumaliriza kulya ddaako, naye obeera ng'olina tayimuyo nga weetayiminze obudde oli mukebera bulungi oli soba. Kirungi nnyo okubeera ng'okeereyesa ddaako, kisinga okuba ekirungi. Ensonga ey'okusatu eri sunna eri omusiibi yusannu taajiru fituri idha tahaqqaqa gurubu shams. Kirungi nnyo okubeera ng'oyanguyiriza okusiibuluka, kirungi nnyo okubeera ng'oyanguyiriza futaaliyo idha tahaqqaqa gurubu shams, singa ebeera ekakase nti enjuba egudde, singa enjuba emala okugwa, kirungi nnyo okubeera ng'oyanguyiriza okubeera ng'osiibuluka. Ensonga ey'okutaano yusannu al-fitri ala ratabin fa in adima fa ala tamuri wa in adima fa ala alma. Agamba nti yusannu al-fitri, kirungi nnyo okubeera ng'osiibulukira ala ratabi, ku ntende. Kirungi nnyo okubeera ng'osiibulukira ku ntende embisi eri fresh. Fa in adima, singa eba ebuze, ala tamuri, then osiibulukire ku ntende zaffe zino ezengedde ezo eziri preserved, zitera okubeera nga tulya ng'abaana abali e Uganda, eziri preserved ezo. Au oba singa oba olemereddwa ofuna entende, ala alma, oba n'obeera ng'osiibulukira ku mazzi, n'obeera ng'osiibulukira ku mazzi. Awo wetugambira nti kirungi nnyo okubeera ng'osiibulukira ku ebintu ebigonvu ebiri soft ng'amenvu, bogoya bw'atyo, oba entende oba amazzi, insha Allah tabaraka wa taala. Then ensonga ey'okutaano
yusannu inda al-fitr qawlu Allahumma laka samtu wa ala rizquka aftartu. Kirungi nnyo bakiri sunna eri omuntu omusiibi mu kaseera k'okusiiburuka abeerenga ayogera ekigambo kino nti Allahumma laka samtu wa ala rizquka aftartu. Obeerenga okusoma edduwa eyo nti Allahumma baadhikaara eyo nti Allahumma laka samtu, ayi Allah mazima nsiibye ku lulwo, wa ala rizquka era ku riziki yo aftartu kwensiiburukidde. Bisimila nezimuleko nsiiburuka era ku riziki yo kwendi mu kusiiburukira nsiibye ku lulwo Allah, era ku riziki yo bambi kwendi mu kusiiburukira. Allahumma laka samtu wa ala rizquka aftartu. Deni ensonga ey'omukaaga tugamba nti yusannu liman shatima an yaqulu jaharan inni saimu. Kirungi nnyo, kiri sunna nnyo eri omusiibi liman shatima, eri oyo yenna abeera avumiddwa sinkeesi wasiibye oli naavaayo n'abeera nga akuvuma. Mu hadithi nabbi yagamba nti fa idha sabbahu au katalahu, singa oli aba azze nga akulwanyisa oba n'akuvuma, faliyakul, kirungi ogambe inni saimu, ogambe nti nze nasiibye, munaye nze nasiibye. So ne wano kigamba nti kiri sunna eri omuntu omusiibi singa oli akuvuma eyakuula jahalan, okubeera ng'oyogera mu lwatu, eyakuula jahalan, okubeera ng'oyogera mu lwatu nti inni saimu, ti nze nasiibye. Then ensonga ey'omunaana yusannu al-i'tikaafu lis-saa'imi. Kirungi nnyo okubeera ng'omuntu ali ng'asiibye okubeera ng'akola itikaafu, kwe kubeera nga weeyawula mu muzigiti, ne wetula mu muzigiti, ne obeera ng'obudde bw'obumalira mu muzigiti ng'oli omwo oli ku adhikaari kusoma Qur'ani. Obudde obusinga n'obeera mu muzigiti nga weeyawudde, n'ova mu famire yo n'odda ku masigiti n'obeera ng'otuula eyo oli ku adhikaari soma Qur'ani kwatendereza Allah na kumusaba. Kirungi nnyo era kiri sunna eri omusiibi okubeera nga awangaala bw'atyo mu kusiiba kwe. Ensonga ey'omwenda yusannu lil musaafiru an yaftura bil khusus idha yashuku alayhi. Tugamba nti yusannu lil musaafiru, kiri sunna oba kirungi nnyo eri omuntu ali mu lugendo, eri omuntu ali mu safaari, an yaftura okubeera nga asiiburuka oba nga alya olunaku lwali mu lugendo. Wa bil khususu, ekyo kiri khasa oba kiba special nnyo oba kirungi nnyo idha yashuku alayhi, singa okusiiba kubeera nga kumukaluubiriza. Kirungi nnyo n'abeera nga alya omuntu ali mu lugendo nga yasiibye. Then ensonga ey'ekkumi nga gyengenda okusembyayo olw'obudde, tugamba nti yusannu lifitiri lil maridu. Kirungi nnyo bakiri sunna oba kisaanidde eri omulwadde okubeera nga alya idha yadurruhu, singa okusiiba kubeera nga kumukosa, au yashuku alayhi, oba nga kumukaluubiriza. Omuntu ali mu kusiiba nga mulwadde, kirungi nnyo n'abeera nga alya singa okusiiba kubeera nga kumukosa oba nga kumukaluubiriza. Ng'amaliriza omusomo gwange guno eno ogwa siyaamu oba ebikwatagana ku kusiiba, kansimbyeyo n'ebintu ebiri makruhu oba al-makruhaati lil-saa'imu, ebintu ebitamwa eri omuntu eyasiibye, nga byo bitamwa nga tebita kusiiba kuno wabula nga era makruhu eziyitirira n'oziddingana oba oli awo n'okusiiba kufa. Ekisooka yukrahu lis-saa'imi jam'u riikuhu fayabtali'uhu. Kitamwa eri omusiibi okubeera nga asolonza amalusu mu kamwa, n'abeera nga akungaanya amalusu mu kamwa ne gabeera nga mangi n'agamira. Kitamwa eri omuntu asiibye. Oluusi oli ennyonta esobola okuba nga emuli bubi n'agamba asimalaako, n'akungaanya amalusu ago n'agamira aggyewo ennyonta. Kitamwa. Ensonga ey'okubiri yukrahu lis-saa'imu dhawqu tta'aamu bila haaja. Kitamwa eri omuntu eyasiibye okubeera nga akomba ku mmere awatali bwetaavu, nga tewaliwo bwetaavu bwa komba ku mmere, si gwe wagifumbye, oli amaze dda ofumba, amaze n'okombako bulungi, amaze oteekateeka, gwe naawe n'ovaayo naye kankombeko ndabe, ng'oteekawo kijiiko ng'owuuta supu.
kitamwa eri omuntu eyasiibye. Ensonga gye ngenda okusembyayo mu bitamwa, yukrahu lisaimu an yukabbala zawjatahu idha kana dhalika yuharriku shahawatahu wakadhalika lamsaha wa mubasharatiha. Kitamwa yukrahu lisaimu, kitamwa eri omuntu eyasiibye, an yukabbala zawjatahu, okubeera nga akiisinga mukazi we, okubeera nga anywegera mukazi we. Kitamwa eri omuntu eyasiibye okunywegera mukazi we, idha kana dhalika, naddala singa ekyo kyaba akoze ekyokumunywegera, yuharriku shahawatahu, nga kikyankalanya feelingisi ze, kimukyankalanya obwagazi bwe, kimukyankalanya sitimu y'omubiri gwe. Oba oli awo ayinza obutakoma kukiisi nabeera nga oluusi akoze ensobi nakwatirako ddala, oba oli awo n'okulya n'alya omuntu mu Ramadhaani, nabeera nga ate agudde mu dhambi erisinga okuba eddene. So kiri makruhu kitamwa eri omusiibi. Olaba nga sobola kwekontrolinga feelings z'amaanyi, shahawa y'amaanyi. Kirungi nnyo okubeera nga omukazi omwewala, asiiba mu mizigiti, asiiba mu mikwano gye, ova waka omukazi ojja kumulaba nga abigula, ate omwegomba ava yakunaaba, oli awo ali mu katawero ayambadde nalina kamumiimye, ali mu legingi, ng'ojja kuva mu mbeera. Oba oli awo si kirungi nnyo okubeera nga omukazi oyo omusemberera okumunywegera oba okubeera ng'omukiisinga. Wakadhalika lamsuha, bwe butyo n'okumukwatako, omukwatirira omukazi omubasharatiha, n'okubeera nga omuzaaniikiriza, nga tojja kumalako mukuzaanya okwo ojja kukwata ku bbeere, omukwate wano bwoti ojja okulaba nga ovudde mu mbeera ate oluusi okoze edhambi eddene. So nabbi nabeera nga atwewaza nti kitamwa eri omusiibi okubeera nga omukazi kwazanyira, n'omukazi bwotyo kikutamwa. Then bino kambisembyeyo nga eri nga wasiya, bino mbiralamira okubeera nga mubiyitiriza, al-iktharu lisaimu, okubeera nga omusiibi yenna ampuliriza okubeera nga oyitiriza bino. Ekisooka kathiratu tilawati l-Qur'ani, olina okubeera nga oyitiriza nnyo okusoma Qur'ani. Nabagambye nti guno omwezi egwakkirwamu Qur'ani, kirungi nnyo okubeera nga oyitiriza ogisomera mu mwezi guno gwa Ramadhaani, kubanga wali obadde osoma Qur'ani nga buli harufu ofunamu empeera 10, naye ate mu Ramadhaani Allah empeera agidhaafa, agikubyamu enyongeza, gy'oba oli awo gy'okulaba nga ofunye empeera paka ila 700, empeera 700. So mbakubiriza okubeera nga muyitiriza okusoma Qur'ani. Ekyokubiri, kathiratu dhikrillahu ta'ala, okubeera nga muyitiriza okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Buli kaseera beera nga obeera nga kulimirwa ng'oluyisaako adhikaari ez'enjawulo, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim, subhanallahi wa bihamdihi, oba la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. N'adhikaari ez'enjawulo mpitirivu, la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la, beera ku adhikaari buli kaseera ng'owasiibye. Ensonga ey'okusatu, kathiratu sadaka, bambi beera nga oyitiriza okusaadaaka, tiriza okusaadaaka. Nambaza abaseka bangi oziina, weeveemuuko lumu, gamba leero kansibuleko seeka wange, mutereko emitwalo 5, mutereko emitwalo 10, nga atagenderedde n'okikola bukozi. Teerako ssente, sibula abasiraamu ku muzigiti, saadaakako, gula musaalo, gula Qur'ani, gula ki kyagala okusaadaaka. Waliwo abali ku channel za YouTube zaffe ez'enjawulo, olaba namba eri ku YouTube ya support center, nobeera nga oteerako omutwalo gyo oba 10 oba 2, oba oli aguze kamera oba aziriddemu, oba n'ogula buguzimbe n'ogimusindikira, nogamba ekiteeka nkwezina Katonda kano osiibulukireko okwo omwezi gwa Ramadhaani, naawe n'ofuna ku mpeera y'okusiibulula seeko oba omusiraamu. Ensonga eyokuna mulimu kathiratu ad-du'a, mbakubiriza okubeera nga muyitiriza okusaba Allah okubasonyiwa, okuyitiriza okubeera nga musaba dua mu mwezi guno gwa Ramadhaani. Saba nnyo Allah obwetaavu bwe, buli omu mwetaavu. Saba Allah, ya Allah mami nkusaba onkyusize mu mbeera,
obwavu sirimalako nabwo bulungi ya Allah. Ndabanga wena alemera mu mbeera nyinza okafuwala saba lontaaso mpe ku ssente. Ai Allah musaba ozinkwaseeko obukwasi mu ngalo, saba longa ziyikize riziki, musabe Allah akwe baraka mu byabakuwadde. Saba Allah mu mwezi guno gwa Ramadhan Allah abeera kumpi nnyo era ayanukula nnyo mu mwezi guno. Tuli mu sizoni ya mustajaba. Allah duwa zaanukula, saba Allah abeerenga akutaasa. Ensonga ey'okutaano kathiratul istighfaaru, mbakubiriza okubeera nga muyitiriza okusabiramu Allah okubeera nga abasonyiwa. Astaghfirullahul azim, astaghfirullahul azim. Saba Allah astaghfirullah, astaghfirullah. Allah musaba onsonyiwe, saba Allah akusonyiwe mwezi guno gwa Ramadhan. Then ensonga ey'omukaaga kathiratu qiyamul layli, mbakubiriza okubeera nga muyitirizaako okuyimirira ekiro nga musaala. Muyimirire ekiro musaale taraweehe, yimirire ekiro saale tahajjudi, yimirire ekiro saale witiri. Egayirire ku Allah abeere nga akusaasira, akuwe n'obusobozi obumalako okusiiba. Kuba bangi twatandise nabo nga tebagenda kumalako omwezi guno gwa Ramadhan. Bangi twatandise nabo nga tebagenda kubeera nga bamalako. So beera nga weegayirira Allah abeere nga akusaasira, akuwe okumalako. Gye ngenda okusembyayo kathiratu tawba, okubeera nga mwenekeza mu mwezi guno gwa Ramadhan, mwenenye eri Allahu azza wa jalla. Allah musabe, mwenenye Allah ajja kuddiramu. Kubenga wakola amadhambi, kyemanyi buli omu yakola amadhambi, teri mutukuvu eri mu maaso ga Allah. Buli omu alina ebisobyo bye yakola embeza. Saba nnyo Allah abeere nga akusonyiwa. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Akhukum fillah Ibrahim Muhammad Kintu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sawalla abawo okuwuliriza okulungi era abasaasire.